Okukubaganya ebirowoozo kuno kubadde mu kibangirizi ekya St. Louis ku ssettendekero lya Washington era nga tekubadde kwakaasa mmemme ng'okwasooka okubaawo nga n'amawulire agavaayo galaga nga nnakyalahira le Rodham Clinton bwakyeriisa enkuuli nga kati yawangudde n'ebitundu 57 ku buli 100 nga Donald Trump yamulekedde ebitundu 43 byokka. Donald Trump olwabadde okuweebwa omukisa okwogera yasoose kukikkaatiriza nga kati bwe watali muntu yenna amusinga kuwa abakyala kitiibwa oluvannyuma lw'okuvaayo ne yeetonda mu lujjudde sabbiiti ewedde olw'okuvuma n'okuvvoola abakyala n'okusingira ddala ab'embuto. Yes, I'm very embarrassed by it. I hate it, but it's locker room talk and it's one of those things. I will knock the hell out of ISIS. Nakyalahira le Rodham Clinton yamwanukudde era n'akikkaatiriza eri ababadde mu lukuŋŋaana luno ng'obutambi bwa Trump obwasaasaana olw'okuvvoola abakyala bwe bulaga ekifaananyi kye kyennyini ekituufu ng'omuntu. What we all saw and heard on Friday was Donald talking about women, what he thinks about women, what he does to women, and he has said that the video doesn't represent who he is. But I think it's clear to anyone who heard it that it represents exactly who he is. Era nga kizze kyeyoleka mu njogera ye mu kampeyini ez'enjawulo ez'okunoonya obululu zazaayogereramu. Oluvannyuma lw'okwetondera abakyala, Trump obwanga yaboolesezza Clinton bwe yasabye annyonnyola abantu ku nsonga za bba Bill Clinton ez'okuganza abawala bwe yali akyali omukulembeze wa Amerika ssaako n'ogw'obuliisamaanyi. Don't tell me about words. I apologize for those words. But it is things that people say. But what President Clinton did, he was impeached. He lost his license to practice law. He had to pay an $850,000 fine to one of the women, Paula Jones, who's also here tonight. And I will tell you that when Hillary brings up a point like that, and she talks about words that I said 11 years ago, I think it's disgraceful, and I think she should be ashamed of herself, if you want to know the truth. Yanenyezza Clinton munnamateeka omutendeke olw'okulemererwa okulwanirira eddembe ly'abakyala banne abavaayo okwekubira enduulu mu 1970 olw'okugezaako okutuusibwako obuliisamaanyi. Trump agamba nti singa afuuka pulezidenti ayolekedde okulagira okunoonyereza kukolebwe ku Clinton ku misango gino era nti singa gimukka mu vvi waakuteekebwa mu mbuzi ekogga. This is Kingdom TV.